Daudi bwagamba Mukama ye musumba wange. Omusumba alina omulimu gwa protection. Abasinga twagalako provision. Nti omusumba omulungi endiga aziriisa twerabira nti azikuuma. Bwazikuuma kyonna kye kitwalo zikuuma akikola. Asobola osawo n'agamba sigenda zikeeza ku ssaawa 10 ez'okumakya zigende ziri omuddo lwaki ssaawa 10 ebibe bikyaliyo ku ttale. Kati endiga yeebuuza naye lwaki tebandika genda kulya ku ssaawa 10 lwaki ngenda ku 2? Omusumba because yamanye ekiri mu nsiko takukkiriza kugendayo. Kati ne Katonda bw'ali ye musumba omulungi atukuuma. Okuuma si kuno nti omulabe just tatutuukako naye naawe okukuuma obutagenda mu kibi. Kyova olaba essala ya Mukama waffe egamba lead us not into temptation but deliver us from the evil. Tumusaba atukugire okugwa mu kukemebwa. Bwe tuba tukimusaba agenda tugaana okuliraana abatamiivu tujja gunywa. Ajja tugaana okuliraana ebbaala tujja gunywa. Atukugira okutambula n'abenzi kubanga era n'atugamba bad company corrupts good morals. Kati that is protection. Nti alinga mu relationship omwami asobola okugwana mukwano gwo si lwakuba nti takwagala atyo okufiirwa. Ensi ekyawa Katonda kubanga agiwa obukuumi. Agiwa obukuumi. Abantu tebaagala bukuumi. Ate babwagala.